Gwewe nanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Butelev oli ku Glosh TV nga bulijjo kyolina okola muganda wange genda wansawo subscribing liking atera osharing nga bulijjo so era nja kusaba onyige ka notification bell buli we tunabanga tutaddeyo video ojja kubanga osobola okulaba ka notification ako pa akalaga nti Glosh TV ina akapya kekuteereddeyo genda okalabe so muganda wange nja kusaba ogende wansawo subscribing leko liking atera osharing nga bulijjo tusobola okubanga tutambula fenna natera abatuteekamu ensimbi kino nkiddamu abatuteekamu ensimbi ng'aba Glosh TV ne tubanga tusobola okutuusaako amawulire agafa mu nsika ya entertainment y'omukulu jjajja wafula jjajja wafula ng'ono asangibwa Katosi Road era nga ono oba obugendayo oviiramu Ntenjeru bwe kasootuuka Ntenjeru ng'omukubira nga jjajja wafula akanamba kono akajja ku Glosh TV era nga ndi wano Ntenjeru nkola ntya okutuukako awo nyini w'oli so ojja kubanga omukubira kasimu kano ajja kubanga akukwasaganya jjajja wafula munoonyeeko ku 0759 33 64 46 ajja kubanga omufuna ate era biki jjajja wafula byakola. Jjajja wafula ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina obuzibu mu byenfuna olina endwadde ezitategeerekeka jjajja wafula aba asobola okubanga abikwasaganya n'oba ng'oteera ddala bulungi n'oba ng'obeerako mu mbeera naawe ekola ki eyeeyagaza so jjajja wafula akola ku nsonga ezo n'ensonga endala zezisobodde kumenyera wansi awo so kyolina okukola gwegenda bugenzi onootingawo wandika akanamba kano wansi awo osobola okubanga jjajja wafula omunoonyaako nyongera okuddiramu akanamba 0759 33 64 46 ye jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Katosi Road ng'ogenda Bujiji so oba osobola omutuukako gwe kyolina okukola oba olina okuviiramu Ntenjeru gwe kasootuuka Ntenjeru jjajja wafula ng'omukono ku kanamba kano of course oba omutuuseeko ate ng'era nyongera okujjukiza biki byakola nkugambye nti otawaanyizibwa mu nsonga z'amaka otawaanyizibwa ebyenfuna ensonga z'amaka ebyo byonna jjajja wafula abanga abikolako bya nsimbi emirimu gitambula bulungi amaka gayuuga osimanya omwami yeekyanza omwami agenze ebyo byonna jjajja wafula aba asobola obikwasaganya gwe kyolina okukola munoonyeeko bunoonya kanamba ako era bw'omukubira mugambe nti jjajja wafula akanamba konna kajje ku Glosh TV n'ensalawo nkukubire obeere nga onyambako mu nsonga emu oba endala nate era gwe wenna njagala owulize kino nate era gwe wenna nga wandyagadde okubanga olanga naffe aba Glosh TV kyolina okukola akanamba kali awo kuwaaka waffe osobola okukanoonyaako kasembyayo 83 oba osobola okakusomera 0750 31 283 075 03 12083 fenga aba Glosh TV osobola tukonako nogamba Glosh TV waka wammwe ebintu byammwe mbinyumira mbinsanyusa waka wammwe mulungi so nandibadde nga business yange nsobola okubanga njiranga nammwe ffe tuyise mbuyisa akasimu ako tujja kuba twogerezeganya ku bisale ebisaamusaamu bbeeyi yakuteesa tulabe engeri gye tuyinza okwasaganya business eno kusogwe wenna ng'oyagala okulanga business yo otunda kyo olina dduuka olina biki byonna ffe tukubireko ku 0750 31 20 83 fe tujja kubanga tukunoonyako tusobola okubanga tukwasaganya business yo esobola okubanga etambula ddala omanya nti abantu bakumanyi
olina okwewala emitawaana kuba emitawaana bwe gikugwira abantu bangi gwe basalira omusango. Ekirala olina okugezaako nnyo okusigala nti togoberera biriwo, osigalako ekyo ky'omanyi nti gwe mulamwa gwo. Kati abantu nabo basigala bakulabira awo era tovaako. Naye kati buli otambula n'omuyaga kino ekijja n'ogenda nakyo, ebijja bingi tosobola kutambula na buli kimu. So ekisooka kuuma empisa mu bantu, obeere muntu mulungi. Kuba abantu buli bakwogerako ebibi, engeri gy'oli nti omanyiddwa nnyo. Kati omuntu wakwogerako ekibi eri abantu basatu kitambula eri abantu emitwalo 3. So basically kukuuma ng'olina image ennungi mu bantu ate n'okubeera nti oli focused. Omwaka 2022 gubadde muzibu nnyo eri music we Uganda nti ogenda okwesanga nti abayimbi bavuddeyo ng'olusi balwanagana ne ba management zaabwe bapromota nti omuyimbi ageze n'ayimba ku stage n'atasasulwa, nti newesanga nti abayimbi balwanagana n'abayimbi bannaabwe. Mwenga mu abaludde mu industry eno ey'e Uganda, bino bikushinga wa industry ey'e Uganda. Ezo cases simanyi oba osobola okumenyera cases nga 3. Ogenda okwesanga entalo waliwo olwa Kinsa ne Bebe omwana ogenda okuba nti beebumbira mu music okulanagana okuliwo nti mabega kawo Spice Dane agenda n'ayimba awamu ne balwawo musasula ne bakayana nasuka n'avaayo bamala musasula okuyimba. Ogenda okwesanga nti management sinwanaganya omwana omuto Pink yakagenda owa Jefutiwa recently. Ogenda okulaba nti bayawukanye lwaki biri mu industry ey'e Uganda nti nze n'ensonga lwaki kitera nnyo kwagala kutunula mu kamera zino, mubeera mwagala omuntu addressinga ebizibu by'abalala, sisoda ku addressinga bizibu by'abalala. Nze nyaddressinga bizibu byange. Kale ekintu kya owabeerawo promoter yagaana okusasula omuyimbi, ekyo tekifuula nti bapromota bonna tebasasula bayimbi. Owabeerawo omuyimbi yalwana ne manager we, tekifuula nti industry yonna mbukakati ba manager balwana n'abayimbi. So ekyo tekisobola kuleeta kibuuzo mbu ekyo kitwalawa industry, no. So togere ku nsonga ya URA recently gyevuddeyo neereeta nti buli muyimbi agenda okuperforminga alina okuba ne tax gundi nga okuperforminga tin. Kati buli woba ng'oli muntu mu nsi yonna ne bwetaba Uganda, kasita oba ng'oyingiza mu nsi yonna olina okusasula omusolo. Ate n'ekintu ekyo ekyokuba nti lwakuba nti kati kyagenze public nikibaddewo abayimbi basasula emisolo. Gwe buuza kati wantu tuli ku Kivulu, genda wali era olaba URA eteriiwo ku mulyango. So ekyo si kipya, mwe mwakirabye ng'olwokuba mbu kyagenze ku social media kibaddewo. Buli munnayuganda ayingiza asasula omusolo era nza kukyalo nkiwagira. So let's talk about the copyright law recently. Mu Uganda muno bali bagezaako gireeta naye era tenanywezebwa nti giteekamu maanyi. Mwenga mu abayimbi abaddewo abalina erinnya n'essaawa zino nasobola omugiwagira okulaba abantu weeri. Copyright law weeri. Unless you don't know what copyright law means. Copyright law weeri. Bagezaako gikushinga ebeere nti bonna weeri. Recently twalaba nga etwala kuoninga egezaako okulwanagana nayo naye okulaba nti abamu mu bayimbi bo tebakiwagira. Etteeka okubeerawo ne enforcement yaalyo bintu bibiri bya njawulo. Etteeka libeerawo then okubeera enforced nayo kirala. Ate okubeera enforced lisobola obuta enforcing by entirely. Kizibu nnyo okugyawo piracy because the aids to piracy are so many. The internet, you can't fight internet. So etteeka weeriri era omuntu aligoberera n'alikwata obulungi limuyamba. Kakati gwe genda osiga ekisiige ekyo okisanga enkya nga bakitimbye ku State Square nga tebalina lukusalo obatwale mu kooti olabe omusango ojja guwangula. So copyright law weeri. Omwaka 2022 right now tuli mu 2023 naye 2022 recently project empya tutuye ku projects empya zobadde nazo zitanafuluma mu 2022 ne wano tusubire timu guno omwaka omupya. Ezo zijja kujja bizijja kujja kuba zitanafuluma ate sisobola kuzanjula kati era ojja zirinda.
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV, kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.